Wewawo neyanzege mutayi Frank nate okunkomyawo kundasanyi nange sikutenguwe kubanga munange ow'emirimu gye teyetereka bulijjo bw'osuula obuvunanyizibwa obeeranga byogokozo oba omutabaazi oli gwe bayita emberebezi mu mbeera eno nno mwenna abatudde mwebale nnyo. Kino kyafuuka kyaliiro kya mmere bakyagalira mu ddiiro. Manyi nti nno muli mu ddumbiizaawo ate mulina engeri gye mugalanjukamu okufaananako ali ku njoloomo naye nga ebintu eby'ensonga nga bino byo mubeera mubirindiridde nga bulijjo anti munabusiro waali okubaweereza. Kale kansooke mbategeeze Bawalusimbi Impact Fire Service bannaffe abo ate abo bazikiza muliro bali wali emabega wa Kamwesi Shopping Mall ku luguudo oludda eGayaza eGayaza oba awa okukidda ku Lumansi oba okukyetula. Banaffe abo tubagala nnyo. Frank Media bakuba ebifaananyi bakwata ne video ate mu ngeri eyo mutindo ogw'ekika ekya waggulu. Kale kati banaffe oba wetaga empeereza eyo ita ku 078 599 343. Ngenda kwogera enjogera egamba nti dda embaale mu baganda banno oba odda mbaale mu baganda banno. Dda embaale mu baganda banno oba odda mbaale mu baganda banno. Naye bagikozesa nnyo nno naye yavaawa enjogera eno ekozesebwa nnyo ku muntu agezaako okuboola. Ku muntu ng'agezaako okuboola abalala bamugamba dda embale mu baganda banno. Lwaki? Kibuuka ayogerwako, Kibuuka Omumbaale yajja kuno yaleetebwa Kabaka Nakibinge yennyini yamuleeta. Yagenda eyo Essese, yali Kibuuka ono mwana wa Wannema, yagenda Essese n'amusaba amuyambe ajje amubeere ku ntalo ze yali alwana n'Abanyoro. Naye ebyembi Kibuuka wadde Abanyoro yabatirimbula nnyo era yabatigomya, baamala ne bamutta nga bayita mu lukwe omukazi lwe yamulyamu. Omukazi oyo bali bamuyita Lukowe Nabidondoli, yali mu Kibuuka olukwe n'agenda abuulira Banyoro banne obukodyo bwa Kibuuka. Kibuuka yattibwa. Kibuuka ono yalina ekiggwa kye Embaale, si Embaale eri ebuvanjuba, Embaale wano Mawokota ku butaka bw'ab'ekika eky'Endiga. Awo Kibuuka yalinawo ekiggwa kye ekikulu we kyali. Kati Kibuuka Abanyoro bwe baamutta, Abanyoro bonna baagobwa Embaale. Ate ne Kibuuka yennyini yali amaliriza okugoba Abanyoro abasinga obungi nga tannaba kuttibwa, kubanga Embaale jjukira yewaali embuga ye nga wasinziira okulwana. Kibuuka yali mulwanyi Namige nga lwanira mu bire ng'Abanyoro bamutya, akabakuba obusaale nga sinzira mu bire. Kakati Kibuuka oyo embeera ezeetooloolera ku kufa kwe zaaleetera Abanyoro bangi okuva Embaale ne kusigalako Baganda bokka. Ate Embaale butaka bw'Abandiga. Kati ab'Endiga bano kyova olaba bo mu biseera ebyo batandika n'okulowooza nti oba be Baganda ennyo kubanga abantu baali bagenzi nga bavuddeko nga Abaganda basigaddeko ba kika kya Ndiga. Kyova bagamba nti odda Mbaale mu baganda banno, nga balowooza nti yokka Embaale yeewali Abaganda abasengejje. Kubanga ekigambo Munyoro tekyategeezanga omuntu ow'ebunyoro yekka naye kyategeezanga n'omuntu atali Muganda ng'ava mu ggwanga eddala. Simanyi oba mubadde mukimanyi. Kakati kyekyo. Kale enjogera eyo ekozesebwa ku muntu agezaako okuboola banne. Kati kansuubire nti mukitegedde bulungi, kankomeka ku njogera eyo olwaleero
naye nga ebitabo byaffe olulasange mu kigule kya mitwalo 10 mugule ekitabo kye bayita Bassekabaka b'ensi mu wawa mu kigule waliwo wano olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi wekiri nnyo kino wano mukiraba ndowooza nakyo waliwo na kino effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222 nakyo mu kigule naye ate mu ngeri enjawulo tuwandiika ekitabo kye bayita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba tusaba mmwe mutukwatireko kitabo kino kikolerebwe bulungi era kimalizibwe kiggwe abaana babatukwatiddeko naffe tujja kubeebaza nga amannya gaabwe tugateeka mu kitabo ekyo nga tubateeka amannya gaabwe mu kitabo ekyo kifulume nga mwegali olw'okubeebaza nabo basomebweko nga abalwanirizi b'olulimi ku mulembe guno mwebale nnyo ku 078 599 343 kubeera oyita yita ku 078 599 343 erine ku WhatsApp ensonga zino obeeke engeri gy'oziwagira munnange ate tutambule mwebale nnyo ndine muganda wange Franka ku kamera ate ne M Franka Media nga bulijjo Balusimbi Impact First Service tubatumiddeko